Finally, Ssekakiti avuddemu omwasi era akakasizza nti tasobola kwetonda. Ebyo byonna byemugamba okwetonda muli mu kumala budde. Kankuzanyire katambi naye nga nkusaba subscribe nga atanaba nawe atanalikinga video gena maaso bw'otyo birenga ogirayikinga. Togenda kwetonda kubanga abantu baagala oveyo wetonde. Kati okwetonda ndoza bongere ebigambo ebirala na olya onja kwetonda. Tebannampuliza. Tebannampuliza. Nene oba olyawo bapikeyo n'ebirala. Ndoza tu otherwise ekituufu tewali nsonga tewali bwetaavu bwa kwetonda. Kusaidi yange sibulina ate sibusuubira kuba siina gwe navumye yadde gwe nakkakanyiza oba gwe navodde kati netonderanira kuki olw'endowooza yange n'eddiini yange sisobola. Eddiini erimu lye tugamba nti liwayogeddeko mwe muli bonna ne bonna abaasonda emmotoka ne banga bakutuusaako emmotoka eyo kati gwe olowooza emmotoka ereddayo oba teddeyo. Ebikwata ku mmotoka engisigaza njizaayo tebalina kugamba nti bayite emmotoka gye yayita. Emmotoka yayitawa yali Madam Sylvia ne King Saha boogerezeganye nabo abo bajja kuntuukirira tujja kumaliza nabo otherwise kati bano nze emmotoka saagifunira mu ebyo kati era teyinza ko sizinza jogererako mu ebyo nyina jogererako mu gye yayita tujja kuliziganya nabo kyonna ekiraba kivudde era bo bajja kuba bababuulira kuba be bababuliranga nozaze tebanda bange okera ku nsonga za mmoroka kati bo bagamba nti be baasonda sibamanyi nabo bakimanyi nti sibamanyi kati so boogere n'ababatuukira babatuukirira ababatuukirira nze bantuukirira mu layini yabo tujja kumaliriza nabo bo mbamanyi nze manyi abantu babiri kati abasigadde sibamanyi. Oyo nno ye mukulu Ssekakiti mu bigambo bye kansubire osobodde okubeera nga omwewulirirako nonno ategeezezza talina muntu yenna gwagenda kwetondera olw'ensonga talina muntu yenna gwe yasobya ye yayogera mazima mmwe ne mumufuna obubi ne mumunyiigira naye nga tagenda kwetonda ekyo kyo akikkaatiriza. N'ategeeza nti namwe abali mu mubanja emmotoka abali mu mugamba nti azeeyo emmotoka agambye ye emmotoka tagibasabangako nti era emmotoka emba mwagala gimujjako muyitire mu mitendera emituufu muyitire mu King Saha muyitire ne mu mukyala omu kubakulira ekintu ekyo ky'okusonda ssente ezo babeerenga emmotoka eyo bagimujjako naye ekitali ekyo nti mumwesonyiwe mumuveeko. Kakati omukyala Sylvia Auto Parts eyakulembera mu kubeera nga basondera Ssekakiti emmotoka avuddemu omwasi kankuwe katambi katono nnyo subscribinga likinga video nawe atanaba kulabika nga ogirayikinga. Omanyi abantu bantaginze mu video eziwera bantu bantaginze ku nsonga ya Ssekakiti Sylvia ensonga ya Ssekakiti vayo gyogereko ne babanja Sylvia tudize sente zaffe z'emmotoka lwesenzera ngamba Sylvia tudize sente zaffe z'emmotoka biki banaye kambabuulireko ekintu kimu kino nkyogeranga nze Sylvia Ssekakiti tatusabangako mugulira mmotoka era Ssekakiti mu kumuwa emmotoka gye twamusanga ine emmotoka ye gy'avuga yali avuga Pulimeno 28 ndowooza ne mu miliyoni nga 4 mu ziizo ne tumusiima olw'ebigambo ebyo byayogeranga ne tusalawo tumusiime tumuwe ekimuli kye ng'akyali mulamu tayina gwe yagamba kubanze yali tamumanyi nga tandabanga nako twasonda ssente nagenda n'okumumiitinga okumulabako omulundi gwe gwasooka nga tulinawo bana miliyoni zaali mu 5 nga tamumanyi tandabangako tayina gwe yasaba kumugulira mmotoka kati mukwano gwe wenna simanyi Madam Sylvia nze banzirize zange mukwano kiri wakikola otegeera nga tewali akkase era video ze nakolanga zonna nabagambanga atalangire kuba mwalangira katolu bwama wano omutima nabagamba mujje mugunone nabagamba gwe nga tezikuluma ng'omwagala kuva ku mutima gwo era nga tugenda mmulangira ate kisinga okukwasa ennaku obwedda benda babonna abasaba banje emmotoka bamulangire emmotoka tekuli yampadde 10
yadde okunkolera ka video nga ngambirako nti bannaye Sylvia ABCD ge mazima kati mumujajinge buterevu nnyo oyo nno ye mukyala Sylvia Otto Parts kasubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate bwotyo omwewulirirako nonno ategeezezza nti Seekakiti okumusondera emmotoka si ye yabasaba nti munsondere emmotoka nedda wabula bo nga bo abantu basiima emirimu emirungi Seekakiti gye yagenda maaso n'okubeera nga akola ku social media ebigambo ebirungi ebyamuvangamu bye byabasikiriza okubeera nga Seeka ekyamazima asaana okubeera nga aweebwa ekirabo ky'emmotoka so Seeka tebamusanga nti munaku ne bamuyamba okumugulira emmotoka era omugulira emmotoka baamusanga already alina n'emmotoka eyiye gy'avuga so kali kasiimo n'ategeeza tekyetaagisa kubeera nga emmotoka eyo ate emugibwako nsonga zo zikyakutte wansi ne waggulu zikyali za Seekakiti bye bigambo by'omukyala Sylvia Otto Parts yakulemberamu mu kubeera nga Seekakiti asondebwa emmotoka eno gye buvuddeko abantu ab'enjawulo babadde bavuddeyo nga basaba Seekakiti azeeyo emmotoka yaabwe gye baamusondera era babadde bagimulangira okufa obufi okuva lwe yavaayo n'alumba abalamaze Namugongo babadde bamugamba ojja tuddiza emmotoka yaffe emmotoka eyaffe tujagala tetuyinza kusondera mmotoka ate noddawo n'otandika tuyisaamu eggaali kakati Seekakiti agambye muyitire mu mitendera emituufu muyitire mu Kingisa muyitire mu Sylvia Otto Parts kubanga be baakulemberamu mu kumusondera emmotoka nga tabasabye nako so mubayitiremu mubeere nga mugenda mukima emmotoka yammwe ekyokwetonda kyo ategeezezza tagenda genda maaso na kubeera nga yeetonda kubanga yayogera mazima era agenda kufiira ku mazima bangi badde basuubira Seekakiti okuvaayo okubaako nekyakolaki nekyayogera mu mbeera yakwetondera bantu naye Sseba akoze eggumi agambye talina gwagenda kwetondera n'omu oba kyakuluma kikulume kasita ekyakuluma gaali mazima yayogera mazima mwe mugafuna bulala embeera y'obwetyo bwekyali ewa Seekakiti naye ggwe ng'omulabi njagala ogende mu comment section obeere nga otuteeramu endowooza yo ddala Seekakiti asaanye okubeera nga yeetonda waliwo ensobi gye yakola eyo eteekeddwa okubeera nga emuleetera okwenenyeza abantu genda mu comment section obeere nga otubuulira kubanga musajja watu bandibanga bamusojja naye ng'ekyamazima yayogera mazima agawedde emirimo genda mu comment section otubuulire butereevu oba ddala Seekakiti ateekeddwa okubeera nga ate yeetonda n'abasiraamu abamu bavuddeyo ne bagamba Seekakiti emmotoka gikwata ogizzeeyo gibaddize tebasobola tuwa bintu ate ne batandika bitulangira kyova olaba abantu abamu tebakyagala bintu ebyo byakubeera nga babasondera simanya babasondera okubaako n'ekintu ekimu kye bagula mu butuufu kubanga bamanyi bw'otuuka maaso kaawo n'oyawukanako kko n'abantu n'oyogera ebigambo ebyawukanako kko n'abantu bajja kulangira ekyo kye baakola ki kye baakusondera so abasiraamu babadde bali mu kubuulirira Seekakiti nti emmotoka agikwate agizzeeyo ye asobole okuwona abali mu kumuvuma ku social media naye ategeezezza nti bayitire mu mitendera emituufu bayitire mu bantu abasonda emmotoka eyo naye ajja kusobola okubeera nga agizzaayo singa Kingisa oba Sylvia Otto Parts bavayo ne bamugamba nti emmotoka gikomyewo embeera y'obwetyo bwekyali sides eyo ku mukutu Jika Media kwobadde nkusaba subscribing gwe atanaba naawe atanalayikinga video genda maaso bwotyo obeere nga ate ogirayikinga kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba